Oh, banaye kantu alo mukisa guno soko kubuuza ku basajja bano bonna. My pastor. Alali, ejo profika akonyomyako tukugeya ne twogera birungi. Anko Toyota dede eriga gamero banange kyakabe. Njagala basaba nga 22 June tugenda kuba Bunyoro. Ebunyoro batiso bakyalya tugenda kuba Bunyoro. Ko manyi nti oli muwagizi wa PRO nga 22 June Bunyoro tugenda kuba nga tubategeeza district. Balekede kime. Katsoke tugende tugabe naye pastor katwaye sala. Kale zikubire waggulu eza Yesu. Zikubire waggulu nnyo. Mugambe Yesu webale. Yimusa emikono mbasabire. Nsabira tiimu zino ezigambiddwa zigenda kutambula eggwanga lyonna. Katonda aziteekeko obukuumi. Eggwanga lyonna abavubuka balaba omukisa mu mizannyo. Bayibuli egamba nti ekirabo ky'omuntu kimuseguliza era kimutuusa mu maaso g'abakulu, mu maaso g'abakabaka. Nsabira buli talenti, oba yakudduka, oba ya bikonde, oba ya mupiira, oba ya kuyimba, Katonda abayimuse mu linnya lya Yesu. Nsabira omukulembeze w'eggwanga eyaleeta eddembe lino eyalirwanirira His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne family, Mukama abakuume. Nsabira CDF General Muhoozi Kainerugaba ebirooto bye byonna ku lwa Uganda Mukama abituukirize mu linnya lya Mukama Yesu. Mbasabira okulaba omukono gwa Katonda. Tugenda mu mwezi gwa budget, buli omu Katonda amugabirire omwaka guno gugenda okuggwako nga yali apangisa naye waakiri afunye poloti obanga azimbye ennyumba eyali ku bigere nga naye yeevuga. Tuyingire December nga nawe olina ky'oli kitwale. Amen. Mukama abawe omukisa. Amina. Tukyagenda mu maaso. Banange tugende wali ku bikopo naye njagala kwebaza waliwo tiimu zaffe. Waliwo abasajja baffe aba Subaru aba Makex betwabadde tutambula nabo mbebaza mwebale era temujjangako awo tubeere nga mwebale nnyo ba bodaboda tiimu zonna gwesogeddeko tanyiigira naye mwena mbebaza ate twakatandika butandisi. Ande mwesigwa tutandika na baani n'abawala namba nnyo abawala namba nnyo abawala mujje muleke ojja mufuna obudde. Okay. Kale namba nnyo abawala bayite wano wansi. Namba nnyo abawala bayite wano wansi. Namba nnyo abawala muyite wano. Namba nnyo abawala muyite wansi wano. Aha, Captain yaliwa. Captain, aha. Chairman agenda bakwasa ekirabo kyammwe kye muwangudde. Chairman akwasa abawala ekirabo kya kakadde kalamba n'ekitundu. Namba nnya mu bawala. Kale so mwebale nnyo, mwebalire ddala. Aha. Namba 3 nga bwe weteekateeka. Captain yimirira maaso ga chairman. Mujje nga mwambalidde ddala emidaali gyammwe. Aha. Mwebale nnyo. Eyo tiimu y'e Nakawa ekutte ekifo ekyokusatu. Aha, mutunule mu kamera. Tiimu y'e Nakawa ekutte ekifo ekyokusatu. Efunye emidaali, ekikopo ne ssente obukadde 2. Weewaawo. Ate buli tiimu eguliddwa emijoozi emipya n'emipiira gye bagenda okutandikirako. Chairman webale. Namba 2.
Runners up abawala abakutte namba 2 abakyala ab'ekawempe. Baana bawala ab'ekawempe be bakutte ekifo ekyokubiri. Mwebale nnyo abaana bato. Talent singa Piero yu teyajja bino byonna tebyalirabise. MK webale nnyo bafunye obukadde 2 n'ekitundu, emidaali n'ekikopo, emijoozi emipya n'emipiira. So kale Dolose bajjeewo katufune abawanguzi. Abawanguzi abawala. Tiimu ya Kampala Central yewangudde ekikopo eky'abakyala. Tiimu ya Kampala Central. Dolose gyonna togimuwa. Ayambazeeko. Yes, yambazaako mu. Captain wa Central, Kampala Central. Bas. Mwesettinge wali mufune ekifaananyi. Obudde bugenze bagana bange. Mufune. Tiimu ya Central Kampala y'abakyala ewangudde obukadde 5. Mutunule eno. Bawangudde obukadde 5, ekikopo, emijoozi emipya, emipiira. Chairman Toyota General MK twagala okubeebaza. Banani yali bategedde nti gye bali n'ebitone. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Miliyoni 5 eziwanguddwa tiimu y'abawala eya Central. Mwebale nnyo, mwebalire. N'ekikopo kikyo kya mpologoma. Omupiira gutudde ku mpologoma. Bas. Chairman yo designing mpya. Tugenze ku tiimu z'abalenzi abakutte ekyokuna. Ndowooza ye saaluuni. Abasaaluuni tiimu ey'abalenzi bakinyoozi abatupepeta emitwe. Saaluuni abatusala emitwe beebo. Oyo manager waabwe. Aba basoose manager waabwe omukyala Rosette Asiimwe ne kapiteeni waabwe. Kapiteeni mukwate ekirabo kyammwe. Mutunule eno mu kamera. Abo bafunye obukadde 2, emijoozi emipya, emipiira, ate ne mu tiimu yaabwe mufuddemu abasambi abagende ku first 11. Tiimu egenda okusunsulwa ogenda mu liigi ez'eggwanga. Webale nnyo. Kale ani yali tegedde nti abasaaluuni ng'olese okusala emitwe bamanyi omupiira. Piero yu namba 3. Bano be ba ifirizi. Era Ntale ye manager waabwe. Manager wa tiimu aba ifirizi. Bano abalina ebizibu bya ifirizi. Namba 3 muliwa. Namba 3 wano tewaliwo bya ifirizi, mujje mufune ekirabo kyammwe. Abo beba eyo ye tiimu y'abasuubuzi abasuubulira mu Arcade, abayuteya. Bano basaaluuni ate bali. Okay. Eno ekyali tiimu ya saaluuni. Bafuna kifaananyi ekyali tiimu ya saaluuni. Baana bato mubalabe. Basazi ba nviiri bafunye ekirabo. Mwebale nnyo. Kale muyite wali. Kale katufune abayifiriisi. Basebo. Namba 3. Abakedi. Manager wa ifiriisi wali wano. Manager wa ifiriisi Mukulu Ntale Edward. Basi Mukulu Ntale Edward afunye zaana asasuza ku penalty ya ifiriisi obukadde 3. Kale abasambi mujje. UR etegenda basoloza mujje temutya. Manager. Okay.
abo bebasambi bo kale bamaneja ba tiimu ya Ifirizi mumaze muveewo mugende mwambaze abantu bammwe temutya URA etegenda basoloza Ifirizi. Guno gubadde mupiira mwebale nnyo. Namba 2 Madamu Susan Kushaba manager wa tiimu yabo Butale. Madamu Vibe Madamu Susan Kushaba akutte ekyokubiri. Madamu Susan Kushaba tiimu y'Obutale ebadde yakuwangula naye Madamu Susan Kushaba yabadde mu kugabula emmere ne yeerabira byombi nga tasobola bifuna. Madamu Susan Kushaba tunula mu kamera wano. Susan tunula eno mu kamera. Bafunye obukadde 5. Namba 2 bafunye obukadde 5 tiimu y'abasajja bano abaana batemi bami bagiyita batya market ngajiro jamutema emigugu abenyanya abaki so nemmere gye muliddewo Madamu Susan Kushaba ye mukubiza bafunye obukadde 5. Congratulations Madamu Susan. Kale kakati bano betuleeta DJ katusooke ba X International bebano balefali abafuuye omupiira gwaffe tuzzaako X International. Kale balefali balefali abali ku mutendera ogwa FUFA era FUFA yeyabatuwadde baana bato naye balamudde bulungi emipiira gyaffe temubadde mukusaliriza kwonna. Twagala aba X International muddeko. X International coach George Semogerere. X International we muli mujje baba. X International we bali bajje. Magumba banange abakyamujjukira. Kawesa bebo X International abo bagusambirako eggwanga ne baguwoomesa Uganda Cranes era nga bo ekirabo kyabwe kyanjawulo chairman ajja kibawa nga tuvudde wano. Abo muzimanye munyenye za Uganda Cranes emunyenye za tiimu zaffe wano bano bafuula Uganda ekyenjawulo. Mwebale nnyo basebo. Ate up to now omupiira sebo bakyagusamba lwe twagulawo match batukuba golo 6 nabasonyiwa ne leero batukubye kapiteni Ande Mwesigwa ne kapiteni Mike Mutyaba oba Sulaiman Mutyaba weewaawo mufuna akafaananyi weewaawo ne Yusufu bali luno of Uganda kaguweereza mufune ekifaananyi ne chairman kapiteni Ande Mwesigwa. Weewaawo abo bafuulako Uganda emunyenye. Mwebale nnyo basebo, mwebale kwagala mizannyo tebaguvangako. Up to now bakyagusambako. Mwebale nnyo. Chairman abasuubiza ekirabo kyabwe agenda kibeeweera oluvannyuma wano. Muyite awo, muyite side wali, muyite wali. DJ kubamu kali akaleeta champion.